tukomyewo nate ku Beg TV, Beg Media omukutu ogw'omutimbagano gwegulidde erinnya. Tetulema kwebaza buli lwe tujja wano mmwe abatuwagira abalaba bye tukola. Ne mutuweereza n'obubaka nti awo mukutte watuufu. Tukomyewo n'ensonga mu ddiiro. Tugenda kubanga tukuba tooki mu kibiina ky'abannaffe abannu bali mu kutalaaga bawenja bululu. Pulezidenti yakulembeddemu ekibinja bazzeeyo okumobilizinga abantu naye ate emabega gye bavudde ekiri emabega baleseeyo ekyaloopu abantu bagamba nti akawumbi kafuuse akawumbi abamu kamu kitundu abalala bumeka awaliriziddwa naye n'awandiika naye nga tetunagenda eyo Kigundu sooka obuuze ku bantu baffe nekyeyo ne tutandikira abalabi ba Beg TV n'abasomi ba begmedia.com twebaza nnyo okubeera ku mikutu gyaffe egyo era twebaza nnyo okubeera nga mutuwagira temubanga okwo kyeyune nange nyongera okubabuuzaako n'okubaniriza mu wiikendi bane mujje bali gye mukola mwe bali kuweereza ggwanga mwe bali kukola mweyongera okulaba amawulire gaffe ku Beg TV ate n'okusoma amawulire gaffe ku begmedia.com. Sabbiiti eno amawulire agakyasinze okukwata omubabiro nga tuli mu nsonga mu ddiiro g'abannaffe abannu bagenze okuddamu okusitula obuwagizi naye ate nga kulira oludda oluvuganya ye ge yalese Kampala ge yalese emabega gega ssente zisoba akawumbi Kigundu kino ekintu ani akikumamu omuliro Dini Lubowa nga munnamawulire ye yasooka n'agamba Rob nti ssebo naawe wazirya naawe olina ssente y'omwi w'omusolo naye saawe no bwe twogerera ku mutimbagano bw'ogenda ku X abamu gye bayita Twitter osangayo Ssennyonyi bw'ogenda ku YouTube bw'ogenda buli bw'ogenda ku TikTok omusajja bamufuukidde ekyambika bani abakuma omuliro mu kintu kino tosobola kumanya mukulu Kibalizi n'engeri ensonga gye ziri mu kooti tetulina kyamaanyi nnyo kitusobola zoogerako leka tuleme kooti ekole ki leka tuleke kooti ekole okunoonyeza kwayo ate okusala kwayo of course era ng'ogyeko ebiri mu kooti bino byabufuzi mulimu era ogulabamu nnyo politics w'amaanyi jjukira Ssennyonyi y'omu ku abo ababadde abantu bebateebereza oba y'omu ku abo avuddeyo okukola ki okunafuya gwe yaddira mu bige Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga so kisoboka okubeera nti nno abawagizi ba Oweekitiibwa Mpuuga nabo si basanyufu kati bayinza okuba nabo bazizza omuliro mu ngeri yaabwe naye bino ebyokugamba nti nno bayatwala akawumbi kamu ne miliyoni 7 kiba kizibu nnyo fenga bannamawulire abali professional kiba kizibu nnyo okutandika okugamba nti nekituufu oba si kituufu tuba tulina kulinda kooti essaawa yonna mmanyi omusango genda kutandika kubanga munnamawulire Dini Lubowa yabaayo n'akola allegations ezo tetumanyi evidence ya Dini Lubowa nyange nkugambye kati ngego omusango tulina biso gasobola tuberekere kooti ekole ki ebisootinge kyeyune Dr. Bedi Bwanika bwe tumukolako interview yagamba nti muyungudde obulenzirenzi obuvubukavubuka ne budda ku bakulembeze ne bubavuma nammwe bujja kutuuka ekiseera bubeefuulire ekya Bedi kyekiriwo olwaleero kiyinza okuba nga kifaananyi kubanga wabeerawo enjuyi bbiri nga omanyi ekintu ky'okulya enguzi mu nnubu tuyinza okugamba kyawanikibwa bakikuba ne bakiwanika ekipimo ne kifuuka olupimo ne pulezidenti buli wagenda bagamba nammwe tetujja kusirika kyogerako wano nduga nti olupimo luteereddwawo nga lunene n'olwensonga eyo ebiriwo tebisobola nze nabagambako nti ne bwaliba asembayo eri ku kyalo waabo ne bwaliba bbekamu nnyo ejja kufuuka nsonga nnene ne bwe yandibadde nti no teyakoze ekyo ekipimo kyabwe baali bakipima baateekawo ekipimo nga kinene kakati ate mu byobufuzi bwe bityo buli omu alwana buli omu gwe bw'okola bw'oti nonaakunoonya kati naye n'oludda luno bwe lubanga lusobola okubeerayo olwampuuga nga nalwo lwagulabyenga mukisa luzizza omuliro kati nga akazita akaateekebwawo kumpuuga kakati nayo kati obulaba bwogenda ku mikutu gyonna TikTok nga bwogambye X yonna
wali akola ki kubanga olupimo lwakola ki bawanika nnyo ya district y'obukulembeze era abantu bakubaterera naye waliwo n'omulundi ogwasooka lule baali badde bamuteekako ekyokugenda segerinya ekyokugenda okulamukiraba nti ezalawe zebwali kale saagala gamba nti sente ntono nnyo naye olwokuba nti olwokuba nti ekipimo kyali kyawanikibwa bw'oba tobadde mugezi kutebuka katego toyogera bw'oba tobadde mugezi kutebuka katego nga wakagwamukubanga yasayininga sente n'azizzayo yakagwamu wabanga sente yafuna za nnaku 5 naye n'amalayo lumu oba yafuna za yazizaayo okuzaayo nga wazitwala sebo kakati bwekibanga olwokuba nti baateega ekintu ekyo kinene nnyo waggulu nnyo kati tugenda kulaba ebintu bino bingi naye nze kyenayagadde ku Ssenyonyi kiri kimu obutafaanana bo kyebaze bakola ku mpuuga nze kyenjagadde ku Ssenyonyi yagamba nti kangende mu agambye nkangende mu kooti bwe zibanga zino allegations kooti waliwo omulamuzi agenda okutuula mu musango guno alamule aleeta obujulizi naawe kakasa nti ono akulebula tugenda kuva mu kooti eyo oba emaze mwaka oba emaze myaka 10 oba emaze ennaku 3 waliwo omuntu aweewa obuyinza okulamula agenda okuvaayo agambe gwe mutuufu gwe muki gwe mukyamu ekyo nze ne mukwagala kyembadde ngamba nti n'abo abali bagamba nti mpuuga yalya bandibadde bamutwala mu kooti yebeesala gwe tosobola kubanga gwe muwaabi gwe yemulugunya gwe yakola byonna n'osala omusango lindako kuguno Ssenyonyi yatutte era nze nkyagadde kubanga bamulebudde kubanga n'empuga sokutwala abanupu mu kooti era kabonero kalungi nti Ssenyonyi munnamawulire ate ne Mabirizi yagenda mu kooti Ssenyonyi munnamawulire atutte Lubo wa ddiini munnamawulire ate bakolako mu newsroom ki ekyo kyebagatta bingi kyensanyusizza abantu abo okulaba nti waliwo ekitongole weetaaga omuntu okubatabaganya nti wadde kivudde Ssenyonyi akirabe bwe kimugenzeeko ne bakimuteekako nga ye muli akkiriza nga teyalya n'agamba kati ye afunye obugunya obugenda mu kooti fine waliwo osanga noli gwe ye talina bufunabufunaebyo nanze saagala kugenda mu ebyo nakyogeddeko yakintinzeeko yagambye ekimala yagambye ajja kufuna naye kyengegezako nti ekyo kintu kirungi kitwaga nti no opposition kati nayo yesiga kooti bino naye era babeere kiriya nga bajja kukiriziganya n'ebinaava mu kooti enjuyi zombi singa bakerenca ne bagamba nti no Diini Lubo wasasula Ssenyonyi kooti baveeyo nga bagiwaana nti esaze mazima era njagala ne bwe bavaayo nga Diini gwe bagambye Ssenyonyi nga bagambye Ssenyonyi sasula Diini akkirize nti baleme okudda mu bino ebyabwe bye bazza mu bantu baabwe nti process ya kooti yonna Ssenyonyi ke yagigenzeemu bombiririye ne Diini bakkiriziganye n'ebinaavaawa nze kyenjagala oba bajulidde kutuuka kumutendera ki nze gyonna gye gugwerako kasi bagamba nti no gusinze Diini akkirize ebyo bye bibeera mu kooti bwe bagamba nti Ssenyonyi gukusinze akkirize naye ebyo bye bibeera mu kooti tebadda mu byalo badabasitayiro twamanya nti omulamuzi oyo agulimu ate nga gwe wagendayo ebyo situkyabyagala n'olwensonga eyo nkimusiimyeko okukitunulira mu galubindi ezo nze bwe nabasiga nze mu kooti bwe tunadde ebbali bajjagamba era bateesezza yamutemedde era kabonero kalungi olina kyoyongerako mbadde mpozi nga tugenda ku nsonga eno ekya Bobi Wine okutalagga kubanga batugambye abantu yabasombye era babyogera naye sikiwa nti nosobola okusomba abantu nga 400 nobatwala ebundi bodaboda tonazira kya sente nyingi no tusobola kubasomba abamu
of course ayina ekibinja kyatambula nakyo ekiva wano abakulembeze abamu nange wenkiwakanyiriza nga mukulu w'ennyanzi n'ababaka ba parliament abamu betulabye namateeka secretary general basennyonyi muwadanku nnyingi ababaka no baweze babeera n'abaana abagala okufuna namboze gwe sinnalaba tiketi za nuupu oba gyalinga mu bangi kati saawa eno bagala okulabibwa nga batambula kumpi neki abo gye bali naye omugeza olaba ekitundu kyagezeemu kuno kyalonda nnyo NRM olaba abantu ate ng'okusooka kyali kironda FDC kaseesa wonna bundi bujja tolonda nko FDC kaseesa yokka bwe tuba tugitutte nga liijo kaseese district yanjawulo bali mu region yemu ne district da yanjawulo kaseese Kampala weeri okay olaba abantu bafunye ndowooza akoze olowooza bulowooza ndowooza akoze kubanga ekyo ekitundu kya NRM nnyo ate ogattako nti no poliisi yagezezaako nnyo bana basecurity bagezezaako nnyo okutiisa abantu ne bamutwala kilometers 3 ndabyeko nabagamba mbw yaze mu kiseera kikyamu abantu bali mu kulongoosa panira waabwe kokowa waabwe nekyo nakyo naye era naye ku muntu gwenna wakaluluka nga ajja mu kitundu noŋŋamba nti jjukira nuupu teyinayo either mubaka wa parliament teyinayo kansala teyinayo mukulembeze yenna mu bundi bujo kati okulaba nti nno mu kaseera ke bajjidde basobodde okumobilizinga kwabo abantu eyo namba si nti njujjukira bulungi ow'ekitiibwa Jaberi Bidandisali we yagenda e bundi bujo campaign nga mu 2011 bundi bujo wennyini njujjukira bulungi Jaberi Bidandisali yatambulanga n'akataala ke kamutumya n'erinnya yagenda ku Boma Grounds ekisaawe ekisinga obunene ne bagenda nga bayita abantu abo ba Saddam ne bagenda okumenya omanyi amala essaawa emu nga talina kuweza abantu nga 15 iye neyemulugunya nnyo njukira bulungi esitole bagikola bwe yali minisita wa local gavumenti abebundi bujo yabakolera kyekyo kyebandibadde bajja omusasa omwebaza abantu nga ffe kati olaba omuntu nga nze fe twayita enkyukakyuka nnyingi nnyo nayogera ku decentralization yatambulanga nnyo mu bitundu kubanga yatambula nnyo ng'agitunda yali minisita wa local nga tanagamba abantu kwesiga bizinensi byabwe so Kyagulanyi n'empozi Kyagulanyi bagenze e Bushenyi alina ekintu kyakozeemu ekyobujega mujja kunsonyiwa okwogera ekigambo ekyo obujega kivumo ekyobugenyi bwe yagenze Kadaala kikkakkanya omuntu n'atandika okukomerera ababaka abavaayo ababaka abava mu kitundu ekyo n'abalanga tino baali enguzi jjukira omuntu yavudde Kadaala yamukwasiza omuzindaalo Benjamin Katana yabadde ebintu abiyise ensonga aziyise ebbali nga tayogedde onajja natandika okwatula ki amanya wano mulina omubaka gundi ne gundi yabba sente wano mulina omubaka okyaba abantu baffe kubanga olina okukitegera nkiwa kyabali kyabanga abantu abo beyabaddemu abalonzi beyabaddemu ebyo byomubaka abo okubba tebibakwata kasabeera nga sente zikola ki nze nagenda okulanga kyabo kubanga ndudde ekiseera nga ndaba abakulembeze bano ebbanga lyembadde mu mawulire ndabye bakandidate bangi oba abantu abeesimbyewo bangi bw'atuuka mu kitundu asooka kubuuza nakumanya nsonga ki biki ebinyiiza abantu ba ligioni eno baba ekitundu kino na biki ebibasanyusa ebimu obyewala kyeyune Kyagulanyi okgenda n'alangira abantu obubbi ewaabwe nga bw'abikola wano ewaffe e Buganda Masaka n'agamba mpuuga mubbi gundi kimwongedde obubonero era abantu beesiseemu olaba akatambyako omurekomendinga okuzukusa okutambula okuzukusa okutambula kubanga ate buli lwe babayimiriza addamu ne bakuzukusa kyekyokka kyoyinza okukola okukuumira abantu mu kumanya okwongera okutuuka tugenda kubanga gwe bw'otakola kino ye muno gw'ovuganya akatugeze pulezidenti alina ebintu ebimuteeka mu bantu bingi abeera eno bamuyise ku abefudisi ye katonga wadde batambula badokita nga naye gwe bavuganya bonna y'oli ye alina obudde bungi obutuuka mu bantu ate ku mirimu gy'eggwanga ate ku ssente zaabwe naye ngamba ye alina advantage ku bo kati bo bwe baba nga bazukusa ne baddamu ne bazukusa ekitundu ate naddala kati gye yakutte nti talinayo wadde omubaka teyafunayo wadde kansala teyafunayo wadde ssentebe wa district eyo gyali ndowooza nti
gyabadde alina okusookera singa babadde balina n'obudde ebitundu ebyo bandifunye okubiddamu okwongera okunyikiza mesegi yaabwe kubanga eno mu central oba mu Buganda tuyinza okugamba dandiro ebintu ebisinga byatambula naye eyo yewali yeetaaga nnyo mesegi okugitwambuza okugiteeka kale bw'abanga ali mu bitundu ng'ebyo nze muwa credit nga munabyafuzi kyalina okukola kyekisooka ekibuuzo kye nandyagadde oddemu Kyagulanyi yayina obubaka obupya bw'atwalidde abantu abo n'abazaamu amaanyi. Of course it's the chefa obubaka buteekwa kubanga okumanya ebizibu by'ekitundu n'abantu abo bye beetaaga ne bye bwandibawadde okubajjisa ku muntu ono okumutwala okudda ku ggwe naye nga nange nnyinza okukkiriziganyaamu n'ekigundo oteeka okuba ng'omanyi ebintu abantu abo bye batwala nti obuli bw'enguzi enguzi yombi osojjogerako ne mu ngeri etakola ki naye okusinziira ku byafaayo byaffe wano byafaayo byaffe wano mu Uganda ku bintu ng'enguzi oba emisango nga gitwaliddwa mu kkooti n'engeri abantu abamu gye bava bwe bareactinga kubanga enguzi eno giraba mu bantu bannannyini oyo agirya Kampala musobola okubanga muvunaana omuntu okulya enguzi ng'ate ewaabwe bakaaba naye ng'ate kyemukola kyekituufu naye ng'ate ewaabwe mu bitundu byabwe musajja yakatuzimbira wali ekereziya kubanga omukweyogedde erinnya omu omubaka we bamusiba waliwo n'abalokole baavaawo ne batandika tugenda kusiba ennaku 3 omuntu waffe aveeyo balokole kyakiriza abalokole abantu ekikulaga nti nalina ki so kakati engeri gy'olina okwogeramu okwadressingamu enguzi e Kampala ng'ogyogerako si yeemu gy'oyogerera enguzi ku mwana waabwe nga ali bushembo bwe bamulengera n'ab'e Masaka wano era kibalizika nkubulire abantu bwe balaba ababaka wano abantu abalala si bwe babalaba wano osobola okusanga omubaka n'omugamba takukwata oba waali oba taliiwo abantu abamu kakatonda keeyo wantu omuntu okuva Speaker Anita Mongo yagenda e Lwengo n'adifendinga Namuju fano ne tumba bene be Kampala kati uyo banga ayina ekintu kyogera n'agamba abadde agabana namwe nayogedde naye abantu bone bakola ki ne basanyuka be ne bafene tugamba kati wano speaker alabika kati naye awagira ekyabako okuli enguzi kubanga tetumanyi dynamics zaki naye yazitegeera dynamics z'ebitundu ebyo banga limaze nga ngoberera bino ebyobufuzi mu Uganda ate nga ntambula ne bana abantu abamu ojja kukira akatala Dr. Kiza Besigye tasobola genda kiruhura n'avuma Museveni kubanga akimanyi ajja kwata ku nsonga jagamba okay wano waliwo ebeeranga ekyeya tugenda kuzimba vale damu zimu mu budde bw'ekyeya tugenda kukola kiki agambe yes Kabe Museveni ng'agenze Lukunjiri tasobola kwanganga Besigye direct n'amwogerako ki obanga agenze Koboko tasobola kwogera ku Museveni kwa Amini yaliko president ku Idi Amini gubiye ko ebyo tubinenyezani ku ludda lw'abanafu abanupu badivaiza ba president tusako kunenyana naye nabo beetaaga kyagwenyetaga okuwabulwa yataddewo essomero ne tiimu erina okumutuuza n'emuteekateeka era kyakyookedde batuula ne bakuteekateeka ne bagamba kino wano bagamba eno bw'oba oyogera ku by'okufumbiza abaana abato abantu bakimanyi ne president Museveni bwe bagenda capture atayogera ku kya FGM ewe yabirekera Kampala na civil society takyogerako mu ngeri ekola ki kubanga akimanyi eri capture yennyini eriyo tibwojje Buganda Mmengo eri reserve litomala gasaatuuka tomala gasaatuuka kati Kyagulanyi badeetaaga ttiimu abantu bonna kubanga kiwalina ttiimu ba coordinators abebyo ebitundu batula nabo nga tanagenda ku rally oba eggulolimu nga tewali ne bamugamba kino wano oyogera watya ng'oluusi babimugamba waliwo omukulembeze wano gwe baŋŋamba sijja mwogera linnya bagenda ne batuula mukaabasalo gamba kino tokyogerako kino tokyogerako na kino tokyogerako naye kasita akwata omuzinda byatandikirako abakulembeze kikeekyo n'ebyampuuga byennyini batugamba abali mu meeting eyasooka yagamba n'ebintu bino bisooke bikole ki bisooke bibeere eno omukulu olwakwata omuzindaalo olaba ekiwandiiko kya Nuupu tozita byampuga mpuga yennyini yakkiza n'agamba mu butuufu sente nazikola ki nazitwala naye
twandigikuttemu bwe tunengenda Okusinziira ku kiwandiiko. leka nsooke neebuuze ku famire yange nakiki okusinziira ku kiwandiiko kyabwe kyagamba nti yakimanya nakimanya kaliko n'omukono gwaki gwa Bobi Wine kubanga ne mu meeting nze beerasaka naye nkugambye waliyo abakulembeze nze waliwo gwemanya atali eyo gwogamba nga bwe bamugamba kino kyasookerako wali kibane kati abo nabo gye bali naye nga nze kyendowooza nti kunze kampeyini okuzizukusa ne President Museveni yagamba nti singa yali agoberera bano abamuwandiikira lunaku lwe bamuwandiikira singa olwaleero ndoza tutegedde olwaleero abadde lukunjiri ego yabadde Bushenyi ndoza leero abadde lukunjiri kale katulinde ebinaavaayo katusuubire nti abantu betulaba mulaale bwe bululu bwe tunaafuna oba obunaafunibwa mu kulonda okunaddako mubeere bulungi.